Bavubuka mu ggombolola y'e Kassanda mu disitulikiti y'e Mubende bavudde mu mbeera ne batabangula olukiiko lw'okuyisa bajeti y'eggombolola y'omwaka ogw'ebyensimbi 2018-2019. Bayiye kasasiro mu maaso g'abakulembeze b'eggombolola eno bonna abalubaddemu ne babuna emiwabo. Bino bibijjidde nga lumu omwezi ogujja Kassanda lw'egenda okutongozebwa nga disitulikiti. Mu kusooka ssente w'olukiiko Harriet Nabasirye asituse naawe ekiteeso basooke bayise mu bajeti enkadde balabe ebikoleddwa n'ebiremye nga wano ssente byasoose okuyimuka n'akkiriza okutandikira ku kumanya ssente zaayisibwa mu bajeti enkadde ezikozeeko n'ezibulankanyiriziddwa zimanyibwe. Tuyite mu bajeti enkadde tulabe kiki bwe kyalaalira era twongerayo tulagawa. Then after knowing our income, we know how we spend, we can pass through all what we have proposed to spend to. Kino kireeseewo okutabuka wakati kwa kansala wa buliko obulemu Sula Semata ne ssente w'eggombolola okumala ekiseera. Kyokka oluvannyuma ssente w'eggombolola apondose nannyonnyola akakiiko akazito kaatuddeko wakati we ne Chief Robina Nakabiri era wano bakansala basoose kusaba chief abannyonnyola ssente gye zaalaga wabula ssentebe asituse n'amulemesa wadde ng'oluvannyuma abadde ku byannyonnyodde. Ono abadde akyanyolagana ne bakansala be Chief n'afuluma n'abaako essimu era amanyikiddwa gwe abadde agikubira. Bibadde bikyali bitya abavubuka ab'effujjo ne bayingirawo ne kasasiro ne bamu maaso omubadde olukiiko ababaddemu bonna ne basaasaana. Yakulira poliisi y'e Kassanda Daniel Ogarani asabye abakulembeze ku ggombolola okumala obutakkanya bwe balina basobole okukolera abantu. Administratively, they need to come together and work as a team.